gutuuse omusango gwe twazeewa Mukama Katonda tetugumanyi naye bannange embeera eyongera okutabuka buli lunaku ennyanja ekayeesa ababitundu byayo buli kiseera egenda efaakuuza ewamba n'oluguudo lwa Entebbe Express olutale bakamaliriza eyagala kuluwamba bannayuganda abali ku nsalo eve Tanzania okuyingira mu Uganda bannange mweyisa bubyera mwe mugenda otwongezesaayo omuntu akaaba ennaku bwe buziba ng'eno lockdown etandise ne kafiyu nga musala nga mudde Tanzania kubayo tebaggalawo nga mwenywera omwenge nga mudda ne mamalaya ate bwe bukyanga mukomawo maama tulabye Abamerika bafunye eddagala eryogezesa abalabye mutino ziwonyeza mpozi enkime ziweeyako ddala bazikuba mpozi coronavirus naye bagamba eddagala lino bagala ditestingira mpozi mbaddugavu era lirabika lijja eno mu Afrika bannaye banatestingirayo babagambe muwanike emikono bagenda bawakavuwa ssente temukigeza tugenda kugwa omumyuka wa sipiika omukulu Jacob Oulanyah naye yavudde n'etaba mu lutalo olwabaddewo mu paalamenti emabegakaawo n'agamba bannange nze nja kwogera amazima buli kimu mbeera nkiraba wabula sipiika akutte bubi paalamenti Dokita Silvestre Tonzivuwa bw'owulidde erinnya eryogambye yinga nninga eyali aliwuliddeko kituufu wali oliwuliddeko ono mukugu mu kwekenneenya obunyama obusalibwa ku bafu okuzuula kibasa avuddeyo n'ategeeza agambye nti Uganda tetwetegekerangako mbeera yonna singa tuba tufiiriddwa omuntu covid Onzivuwa naawe tuleke tetwagala kufiirwa wayawoyowowe nga bikyali awo President Luliakona ku kintu n'eddemu akifaako ayina Abamerika n'abava Bungereza bakwano b'abazungu abagamba katujjeko eyo mu nsi yo twewogome yabawo ennyonyi ziweeyako ddala era bali wano bali ero mpozi batudde mahooteeri basirise Amerika olwakiwulire n'emusaba bannange naffe tuyambe President Museveni tukumatira wawalalalala okunoonyereza kukuno kulaga nti abamaduuka bonna bavudde ne bagamba nti endoobe tezikyatambulirako ddala yadde mbupaadi z'abakyala tebakyazigula kigambibwa mbu abasinga obungi bayinza okuba nga bali mbuto ensonga y'embaga Pulezidenti eri gyeyogerako ey'ekisayansi y'abantu 8 ku 10 abantu bavuddeyo bagyetanidde nnyo ng'abamu bagamba twali bakusaasanya nnyingi kati tusaasaanyizza ntono buli atayagala kubeera n'abagenyi ku mbagayo kaakati ke kadde okola embagayo mu kiseera kino ebyo nga bikyali awo emmere eleesa obuzibu emmere efuuse emmere abasinga obungi bye babasuubiza okubawa munnange tebabibawa bababuwikawungana mu nnyo kaakati abasinga obungi bagamba ate ebijanjalo byalagawa mutujjeko akamanyiro mwagamba ebijanjalo bikaluba abalala babanja bagamba baagala n'amanda wawalalalalala Star Magic Mount Active Premium White Detergent sabuni w'obuwunga akolebwa Bidco Uganda Limited mukoza alimo ubyogereko ebisanga wano mu bisanga wano tukasandeyo mugere nabange yesero naye chochi yalete nsalo ya Uganda ne Tanzania ensalo abantu abali wali beeyisa bubi bannange obudde bwe buzibe no kafyu n'etabuuka nga bo basala nga bagenda Tanzania Uganda Tanzania tebaggalawo nga badda mu mabala nga badda mu bakazi nga beedigidira bwe bukya nga bakomawo batuleetera agalwadde nalabye Abatanzania nga bali mu bbaala emisana obalabi ne bannayuganda mu busibe ensalo basala nga bagenda eri nga badigidda nga bakola agamba kakali nze tukole tuti nze ndo omukyala eri etanzania neno kati salawo wamuwuubira kati ayagala kunona abamagye ge baba bagenda babakube eddembe lyabuntu eririwa luno lutalo President yakyogera
tetukola bintu bitusanyusa ensi nyingi zaagala kwewolako pulezidenti waffe ensi nyingi zimwetaaga omwewola ye nze mmanyi Katonda atukwatireko bukwatizi naye pulezidenti Museveni bayinza omutubbako wali tunamalako na mwaka guno. Star Magic Mount Active Premium White Detergent sabuni w'obuwunga akolebwa Bidco Uganda Limited mukoza alimo n'amagezi ategeere omusiru asiwanye ddala. Enjiri ennongoose emeeya binsanga wano nga bwewandikibwa mu bitabo byaffe ebitukuvu eby'amawulire. Leero olwaleero evudde mu kitabo kyaffe bannange ekitukuvu ng'egamba waliwo abantu abagambye Pulezidenti Museveni togeza n'oddamu munaye n'otuta tulindeko kubanga obulwadde bw'obulayika bukambwe. Omusajja gwe bayita Kamoga Amran muwuliza afate nga mukwano gwange enfanfe avuddeyo n'afa amagezi n'agamba tebageza kuta takisi kubanga zijja kola aksidenti emipiira gyonna gyatula dda maama nyabo kateera n'emmotoka ezimu zaafa dda kati tugera kudda mu lwakugula baatule n'ebirala ebifaanagana obwezityo n'abalala emipiira gyatula tebamanyi kigenda mu maaso. Ebyo tubiveeko tugere ku nsonga tera jjajja mwami agenda kwogera twekatiramu nga kwaya nga tugamba nti sanyukira nnyo ekigambo kino jjajja mwami agenda okwogera tumwesunga ennyonnyo nga bulijjo kyokka jjajjaffe tukoya waka tukusaba otuyambe tugulewo nakubire bajajati baffe nyonta bahaji babula. MTN Ayo Richard with Kaya etute binsanga wano hukumulamo 296 hashi weyunge ku ayo chichi unaisua obere kusua weyunge ku ayo kola autobus weyunge seisua ngoliku